Wange yokuntike ya Star Times Uganda Premier League ezemu okuzanyibwa olunaku olwaleero ng'emipiira ebiri gye gizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino guwadde wakati wa ttiimu ya Kyetume FC ng'ekyaziza Onduparaka mu maka gaayo aga Mighty Arena agasangibwa e Jjinja. Omupiira guno eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga bannyinimu baguwangudde Goolo 3-2. Omutendesi wa Kyetume FC agamba nti abazannyi be bayolesezza omutindo omulungi mu mupiira guno nga babadde bagwanidde okugufunamu obubonero obusatu. Buli game tutwalanga fayino gye tusamba. Kuba omupiira gw'Ambala nawo gwali kuti gwali hard, it was a hard fought, kisobola okuwangula game nago ngera bagubadde. Kera omupiira gwogera sanga mwangu, olwo nakozesa amaanyi mangi kisobola okuwangula buli mupiira, kofe tufetaga tukimanyi kati. Tunya kusigala mu kisobola kutwala kikopo. Ate omupiira omulala gubadde wakati wa ttiimu ya Sports Club Villa ng'ekyaziza Bright Stars mu maka gaayo aga Mandela National Stadium e Namboole era eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga Villa eguwangudde Goolo 2-1. Ttiimu ya Vipers yekulembedde ekimeza kya Liigi eno ng'erina obubonero 53 okuva mipiira 24. KCC FC neddako mu kyokubiri n'obubonero 49, SC Villa mu kyokusatu n'obubonero 43, URAFC mu kyokuna n'obubonero 40, olwo n'endala ne zigoberera. Beka Resabula BBS Terefayina ageesigika.